ngezaako kunyumya nze n'entamatama byendaba ku Katonda yantondeera mukakasa leka nsime emboozi abalimu empewo ebaggwemu anti newembeera kawa kebugo mukwano gw'abangi nze nsunye enkobo olwaleero mbalojjere ku nju ze tupangisa ennaku yansanga ey'obupangisa nekamala Kampala ne mmuuna nsenguka wano nsenga wali nava mu kyalo ng'era ndimu essanyu ery'obuzibe Kampala nga mwesunga okukamala nasookera wa jjajja eyali asula e Mulago nensinziira awo nendyoka nfuna akalimu bwe nafuna ssente nange nenfuna akazigo gwe wamma nenkyakala ngaakubye embaga akazigo ke nnafuna kaalimu empewo ennyogoga ng'ate ne byebikkwa sinnabifuna ng'ate mu ttuntu sikabeeramu olw'omusana mwalimu ebbugumu eryantuyanya n'entonya lumu nali ndi omwo ekiro neebase nempulira nga bakuba oluggi olw'omupangisa na papa bannange olw'okuba nali ntidde nnyo ate n'omulyango kwaliko gumu obudde bwe bwakyasa basiibula nenzirayo ewa jjajja gye nava ndyoka nfuna awalala nga bw'omanyi naawe ebyobupangisa webibeera mu nnaku y'ekisajja naguma nfuna omuzigo naye ate gwansobera nnyo saafunamu ddembe weewaawo busente bwonnali nfunye era natuulanga n'enkubaganyamu mmeeme n'endowoozaamu eby'obwenyufu tyoba nnyini nnyumba gye nasookayo yakolima ndabye n'ebisiraani ebingoberera naye bwe neebuuza ku bapangisa abalala nabo ng'ennaku yaabwe tugifaananya era bwe banyumiza nange nenfuna amaddu mbiteeke mu bbanga osanga tufuna obwogerero si bannyini nnyumba bokka be nnina okwogerako naye ne bannaffe bwe tupangisa bwe nanyumya emboozi sijja kwawula gw'osalawo oba nnyini nnyumba oba mupangisa gwenkoonye ogenda n'olaba ennyumba bagizimba ng'esikiriza naye nkubaawo egyo oluba okutonya ng'etiiriika nannyini nnyumba bw'omugamba kakweddira sasula 5 nja kugikola seboone bw'osasula abantu bakuno akukuba akalimi naleka ng'era tekoleddwa ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza abapangisa abamu bemulaba batunda emyenge ennyumba n'ebbaala nga tobyawula mubeeramu banja boogera agagamba agazito ababeera erudda mmwe muswaluka n'omunywa omwenge nga bw'atabawa ddembe olufuluma ebweru ye wasanga wakyama abamu nnomu abo mulimu abanyongwa ettinko bwe gusukkirira n'abuza embuga ebyo nnyini nnyumba tabifaanako naddala bw'abeera ng'alina ewuwe gy'abeera oyo lwalabika omanya bumanye kimuleese azaagala buli bw'oba gwezebuze ng'ovaamu ezimu ziba nnyungi n'ogiyonja nga weeyagala naye ate n'osanga ezitayonjeka wabula bannaffe kye batamanya omuntu ku nsi guno buli omu alina empisa ye bwe bazimba ennyumba ebisenge ebibaaba yansongo ebikolebwa erudda tebikwekebwa nalina munnange ku nju kwensulanga mu wuulu ate nga n'erudda waliyo eggwala nga bw'omanya abakyala balina ensonyi naye nga bw'abeera n'omulenzi we ziggwawo bwe yakyazanga noono n'afuna nga nfuluma bweru nziruka embaga kale nali nzadde obwana n'enfuna wembusa naye nga n'oluusi bujjo kundaba ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza omuteesi w'etteeka liteeka naye kimusuula emanju gy'afuluma temufaanana waliwo amakulu ag'obuyumba bwe toyambisa ogw'emmanju
buli omu gy'akiika mu mirembe gye. Ne bw'ali baani ne bw'ali bw'omulungi tumanyi nti ennyumba yaffe eyo yo teyeewalwa. Buyumba bw'emmanja obusinga buba bwa nkwekwe okuba ennyindo obula kudduka. Waliwo n'obulala obwalampirwa ku madaala ate nga bw'oba eyo ensi ekulembera. Naye abazimba amayumba gano getupangisa bagitwala ng'ekirasaanira. Fuuti ez'etteeka basima 2 wansi n'ebo bannaffe asimawo 3. N'alyoka abateeka ku ddala kwe muwalampira ebbali ekintu ne kibiririra. Ensowe yakulira ekyaggwe n'ebutambala ogisanga awo wagiri ebbino. Abalina obulungi olukeyambisa ng'asibawo kuba bakabbirira ne besonseka. Ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza. Abaafuna poloti ne mwezimbira muli bulungi naye mbasaba mukyuse empisa. Lwaki mutuzimbira ennyumba zetupangisa ne mutasaako wetunaabira? Abantu mu ttuntu ne badaaga we banaabira ne balinda kiresaawa nga 2. Ate ne ku nnyumba kwe banaabira amazzi nago ne gaalaala endwadde n'ekula. Ate nga toyogera eri bapangisa ab'edda balugero kusula kweguya. Wuliriza bino ate olaba ennaku gye tusulamu. Bw'oba oli mu nnyumba ey'ewooteredde entende munno n'awujja evvumbe ly'ennyama. Ono bw'ayokya enkejje ate oli n'akoleeza eddagala n'owulira ennyumba bwewunya. Liba terinnako ebyenda ne bireeta olwayo ate n'abeerudda nabo ne basiika mukeneya. Reediyo eyewange gye nnina nteze mu birango naye ate munnanga abyeddira. Agitega Zaire naye emubeera omwoyo n'eddoboozi n'atumbula. Liba terinnako ebyenda ne bireeta olwayo ate olimba olwo nduddo duyimba. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7. Kikaya College School, education for development.